nalabye Mawokota South nakati nkyakyewuunya. Honorable Yusuf Nsibambi byakoze Mawokota South ne government tebikolangamu. Government tekolangako a quarter ku Nsibambi bye yakoze Mawokota. Naye nakawuki wa NRM gwe bawadde. Nasigadde nange embuuza nti abalonzi ki kye baagala. Question weri wa. Nenda bamuto wange Kabuusu ekyamuso. Omanyi n'agenda buli abennyanja bo bamanyi omuze gwabwe beyambira mu nnyanja. Kati kutaasa ebyobulamu emyalo gyonna mu constituency ya Kabuusu n'abazimbirako bukabuyumba obukyamirwa n'abaleetera eddwaliro ndiyita eddwaliro ery'oku mazzi kuba ebizinga muzima ya Kiperago buzingazinga bungi lina genda eno byonna n'abibakolera naye tebamuwadde kalulu kati bwe kiba nti bagoberera kuweereza baagala kuweereza ku atanayita ojja kuweza nti abakoledde ebyo President Museveni atero bagamba nti mwahule enkulaakulana ku bugagga ekizibu ky'abantu abalonzi oyo omuwala ddala kyabadde binene Honorable byakoze ebisinga gavumenti oba omuntu ono wawansi ebirimu amalwaliro enguudo amasannyalaze gyendi Nsibambi yabatwalira sola n'abaterayo amazzi amalwaliro enguudo omanyi omuntu okubeera ne road construction unit eyenge nga district President Museveni akugamba gye tutambula yonna oyinza okuyita ku luguudo olulungi mwasanjala noddayo wako obwavu nga bukulindiridde ng'abaana bo tebalina mmere n'oyita ku masannyalaze naye ng'ewo tolina kyogakozesa n'oyita ku ddaamu ennungi naye nga nnungi ekuza ekitundu naye nga tekuyambanga ggwe ze nsonga zino eziruma abantu ba wansi omuntu z'olina okutunuulira kyakubiri Honorable Muyingo bye yakola yawabiraba naye tebamuyisaamu eggaali kitegeeza nti abalonzi tebaliko wa NRM tebaliko wa NUP kino kibawe kyakwiga bano abazze mu bukulembeze nti abalonzi bwe bakulonda kikyotaddewo ekiraga nti obafaako kakase kino abalonzi abasinga bwe bamala okulonda abantu baffe nga badde eno ngagamba nga bw'atandika agenda okukola ka ATM atandise okukolobaza bamugambe eggulawo akawunti bagenda banka zigenda kugulawo zonna kati akawunti ejja abalooni nga bajja balina banka nga zireeta looni aba housing estates nga bajja tulina ennyumba wano ennungi ekifo ky'obadde osulamu kikyuse eyo kati tojaayo mu balonzi abakwadde ki naye gy'ogenderera abantu abasigadde mu balonzi baabwe ne bakaba nabo ebizibu bonna bakomyewo kyekitegeeza bannaaye nga bwe mbagambye nti ebyobufuzi birina kkula njagala omulonzi bw'ojja n'oweesimbawo si gwe oba osinga mu kitundu ekyo naye abantu baba bakwadde trust ne mandate yaabwe one obasakire si gwe bbawa wabula basakire mu program government zereese PDM emyoga skilling gwenkulira n'ebirala abantu bano bakumeekume kuba abamu tebabimanya era tugenda tubeera ne kale ezo program zoyogera nga tubadde tetuzimanyi naye nga tebalina abakulembeze si kulembeze MP wabula okuviira ddala ku weekyalo LC okuva ku kansala okuva ku wegombolola okuva ku wa district abantu balage nti bannaaye zino program zijja bajja mbwavu kuba ekizibu kya Uganda Honorable byonna weebiri naye tetukyalina kizibu nnyo kya byabufuzi tetukyalina kizibu kya byabufuzi ekizibu ky'eggwanga kiri economico byanfuna munnayuganda ayagala kumanya nyingiza atya ssente mu nsawo omwana wange agenza atya ku ssomero ndidde ki kyova olaba n'olw'okulonda nga bataddewo simaaka kuume kakole ki abantu bamalanga okulonda n'obasanga nga bamu bazzeeyo bakola ku olwo lwennyini n'enkeera abantu baddayo ne bakola ng'olowooza nti tewabaddeyo okulonda kuba banoonya ssente naye analysis nga bw'ogambe tukole tooki wonna tekitegeeza nti okulonda temwabaddemu bibi especially ku bannaffe ensaasira nnyo abafiirwamu obulamu naye n'abali mu makomera